Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Okay, mikwano omulungi atulabanga bulijjo amannya nakawombe Shifa Hope nnyingiddewo ne surprise your loved one. Wano okawe twewunyisa abaagalwa abafi. Gwani gotulaawo nolowozaako n'ogamba banaye omuntu ono anzanyidde paati nnene nnyo mbulamu anteereddewo eddala nenninnyako. Naye nga surprise ya leero yanjawulo omukko ddala. Nange bansurprise nze kino sikirabanga era mbabuulire. Bw'obanga oli mu nsi eno ng'okyagirimu oli mulamu. Togamba nti byonna mu nsimbira bye biweddeyo. Eno surprise Valentine yatususseeko. Okimanyi nti nno abakyala nabo baafuuka ba Hajji kati. Mwana muwala yavuddeyo yasooka tukubira ssimu n'atugamba nti ayagala kwewuunyisa mwagalwa we. Konzokke n'angamba naye ekyenjawulo mu Shifa nyina abasajja bana bonna nja beewuunyisa ku Valentine. Bannange ne bituggwako ne tugaye kiki nti tugenda kikola tutya. Omanyi okubanga bulijjo client yeebuuza ku nze nti Shifa ngenda kukola nti ate naye nkuluno neebuuza ku ye nga ndi mugamba nti kino tugenda kikola tutya, tugenda kwewuunyisa tutya abasajja bana on the same day. Okitegeera ku lunaku lwe lumu ku Valentine ebirabo bye bimu byewuunyisa abasajja aba bana. Nkati nga mugamba kyajja kitya, kitandikirawa, kikola kitya ekyo. Nga ngama munaye nesanga mu mbeera nga nyina abasajja bana nga bonna banjagala ate nga nange mbaagala nga mugamba just tekisoboka tusabera n'abasajja bana bonna nga bakwagala nga ate munnange nga ngamba nze yenze bonna banjagala era ndi confused ne mubuuza kati kino oli kikomyawa bona atuuka tugeze oyagala like okwekomitinga nangamba nti kyensindeese gye muli njagala bonna tuba surprising bana tulondeko omuntu omu atanteebe ngoye tufuna reason ng'avaako konze okay kati nange omanyi okubanga bulijjo nsabirira ngamba bannange omuntu singa bamuteeba kati ku luno tugenda kusimbula nga tusabirira nti kubeeko abatateeba kyekole mangu kyokka ku sipiidi naye nga mutugoberere simanyi bwe bigenda kubeera surprising for men nga you are one woman. I don't know how it's going to be naye munsabire. Yagambe tusoko wa musajja we namba emu tugende wa namba 2 namba 3 ne namba 4 ngate bonna tubagamba teeba ate bonna abaagala nnyo ate bonna abawubira the 4 of them ayita yagala mukwatirako wadde n'omu kyokka ate mbw ayagala mumulondereko mmwe abatulaba oba nange mbuno nange ndabe ani gwe tugenda naye nange abantu mulimba naye anyway so we don't judge. Twewaddeyo tugenda kikola tusituse it is okay. Nenga nyongero bajjukiza kankone ku sponsor bafaawo abateekamu ssente nyongero bajja Polytechnic Mengo tuddeyo ffenna tusome tuyigirizibwe tubangulwe kwegamba mukwano obeereko nga naawe olina kyokilaiminga mu nsingo olinayo ka certificate kogamba nti nange munnange certificate eno gye mulaba nakugukako mu kino tofaire oba wakoma mu P7 it's okay waba wakoma mu S4 and S6 mwenna mwanirizibwa course nyingi nnyo ddala era nga zigwa mu time yo gwe wenna osooka ogera n'ogamba nziba naye nkola from Monday to Friday nsobola soma weekend it's okay balina programs zonna osogamba nti nze nsobola kusoma kiro emisana mba nkola ekyo nakyo kisoboka babayise Kampala Polytechnic Mengo balina ne branch e Kawanda. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0472726 Kampala Polytechnic Mengo beyond limits. Alright mikwano atenga tuvuddeyo Kampala Polytechnic Mengo ate nyongero bajjukiza nti Hypex Studios kulo bifaananyi ebirungi ne videography mikwano gwe ne yandyagadde okubanga ogenda okola photoshoot eyakabitu tuno tolekedde tugenda mu kisiibo tugenda mu Idi oyinza okwagala okukola Idi photoshoot tugenda mu Easter oyinza okwagala okukola Easter photoshoot oba oyina omukolo gonna gw'otegeka baby shower, bridal shower, kuhinjira, kwanjula, wedding
name it yonna mukwano babayise Hypex Studios basangibwa awe najja nankumbi ni ya Cobbins Hotel ku Busaabala Road babayita Hypex Studios tugendeyo ffenna tufune ebifaananyi ebiri print ddala enamba ziri awo ku screen. Alright, mikwana ate nyongero bajjukiza tulina conference Canada mu June nga 27 mpaka 28 tugende tubere part of it. It's an international conference on healthcare and medical sector. Mikwano tugenda beera mu Toronto, Canada. 237 Sackville we tugenda okubeera ye venue yaffe okuyingira bbeeyi ntono nnyo ddala enamba gy'olaba ku screen bakoneko mukwano tugende obeere part of the conference tugenda kuyiga nga etunyomerwa. We are going to interact with international guests, we make friends, connect. Okitegeera tugende Canada mu conference tubeereyo era nga bagitegekedde babayita New Afro Canadian Foundation mubamanyi nti bakabi nnyo mu kutegeka conference zino era buli mwaka zitera kuba conference 2 naye nga mikwano mwe namba koola tugende tubeere part of it tunyomerwe. Atenga mikwano park and go tours and travel basangibwa ku Entebbe Road ku Hamida Loft Ekajansi ku level 3 genda uggo wene yetaaga okutambula worldwide within Uganda, Europe, Asia, America, Canada, Bungereza gwe yonna nawe ayagala okufuna emirimu okubaako emirimu gy'okola Middle East bekwate babayise park and go tours and travel. All right. Park and go tours and travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'Ensasage ng'eri zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gwe ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Ekajansi. Park and Go Tours and Travel Ekajansi. The world starts now. Mikwano nyongero bajjukiza ate gwe wene yandyetaaze okola surprise naffe ayina gwayagala okusanyusa obongo oyina kyoyagala okumanya erinnya lyo omwami we erinnya lyalimanyi nti gwe mukyala wo so okubeera n'omwami naye nga takumanyi nti oli mukyala we mukwano tukubireko ku 0782101569 enamba ziri awo ku screen obeere nga ate twewuunyisa omwagalwawo mu ngeri eri special nnyo ddala. Alright, nsituse wano tugende tutambule ne Just tunaye tugenda omupiikinga tutandike okukuba tuwa eno nze njise tuwa tukube tuwa y'abaami y'abasajja kati mungoberere tugende wa husband number 1 mubereeko temuvaako na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze kyemmanyi takumanyi gwe mugambire ddala atasobola omuntu omukulu ebyo balina wadde wotyoyinza suubirira nti abeera awo ate wakolera nedda teyakoze taliyo kuba nze njogeddeko naye ku makya naŋŋamba ankubidde nga njagaliza olunaku ng'akugamba ati Valentine naŋŋamba sikoze ndi waka sikoze naŋŋamba sikoze ndi waka naye nja kulabako akawungeezi agambe takoze ali waka naye kawungeezi muli mwenna kati nze kyembadde nteesa nkuwa ennamba ye omukubireko ofune engeri gy'omugamba kuba saagala mujja wange andabe akulagirire taatye tasobola kutya kubeera emirimu gye gy'amasimu ayinza olowooza ogenda muwa bizinensi akola mirimu ki ayina edduuka lya sipeeya anti era tosobola kugamba bugambi muntu nti ndagirira ye n'akulagirira mbo ng'asuubira ogenda muwa bizinensi olina okubaako ne reason gy'omugamba
Kaakati omanyi kye ngenda okukuba. Kubanga bwe tumugamba tulina Valentine package yo ajja gamba evudde wani. Anti kati ebyo alina byogera nga tuli wali n'atubuulira gye ngamba ye agenda kumbuuza ebibuuzo nti ani akutumye. Ekajjansi alinaanye ki? waliwo amajaani. Oba osobola okutulagirira? Anti kati nze kyemmanyi ekyo we bakyekingira emmotoka. Kati mpozi nkuwe namba ya mukwano gwe omubuuze. Mukwano gwe musajja mukazi? Musajja. Mubuuze ki? Kati anti simanyi naye ng'ekibadde ekyangu kubirayo mwennyini. Omanyi abasajja tebatera kwevaamu, abasajja si bankwe ng'abakazi. Kati tukubireyo mwennyini nnyini. Tukubira omusajja agenda mukubira amugambe waliwo nankubidde nagamba bw'ati. Kati kisingako ne tukubirayo mwennyini. Ate omukubira tumukubidde naye nkyalowooza eby'omugamba. Oba tutuuka ku nnika simanyi. Akola mulimu ki? Agambye alina edduuka. Alina edduuka n'okuzimba amanyi azimba. Kati tumukubire nga tumugamba ki? Edda nno mmanyi waabeera. Watuufu. Atandikidde wa? Kubanga mumulaba mutya? Muteesa mutya? Marvin. Tuyite mu kuzimba ndowooza. Lwetwasemba oyita mu kuzimba. Junior yayogera ku ssimu nga tamanyi sayizi ya poloti ye. Anti bw'oba oyitira mu kuzimba ekyo tekikunoonyesa muntu ku Valentine. Anti kati awo omugambira mbadde njagala nzije ndagirira wooli twogere. Okikyoyogera Jaaso okiraba ng'ekyangu. Okugamba obugambi omuntu nti ndagirira wooli nzije twogere. Okiraba kyangu naye munene si kyangu. Ozinga tuwamba mukwano gwe. Tuwambe mukwano gwe? Mukwano gwe Jaasi. Mukwano gwe manyi waali? Anti mukwano gwe bali bonna kati. Obudde buno kati? Bali bonna. Oba mukwano gwe yennyini gwe tuba tulimba mbu ye gwe tulina ekirabo kya Valentine tumala omutuukako. Tumale tumugambe ekituufu Valentine siiyo yakyaliwo. Tugezeeko ye mukwano gwe tulabe oba ye mwangu omufuna. Tumugambe muneffe tuli ba delivery. Omuntu yatuwadde order wano tukuweereze package yo. Okitegedde? Mulaba mutya nga tukubira mukwano gwe ate tunaamala ofuna be bati mukwano gwe nga sitoola ekyuka. Jaso ntegedde kiyinza okuba ntegedde kati mpozi oba ne muganda omuwala asobola tusobola omukubira ye n'atulagirira. Muganda w'omuwala aliwa? Wana amazzi tebabeera wamu. Ogende wali ku dduuka. Omuganda we yabeerawa? Muganda we yabeerawa Kasenge. Omuganda abeera Kasenge. Ate omusajja oyo omusajja Kajjansi. Bane muwulidde options eziriwo? Tulondeko option ki? Tuyitire mu gwali naye. Mukwano gwe. Anti ne bwe tuyitira mukwano gwe the way I know men. Bw'okubira omusajja n'omugamba gundi oyo twagala mukolera kino. Beebuulira. Amubbirako
nti baagala nno gwe kukola bino ne bino naye ono mukwano gwe nedda ate kati nze we mukubira oyo mukwano gwe ne mugamba mbadde njagala kujjako awo kozi we mba nzijayo mpita ludda agenda mugamba abasajja tebeevaamu kale nabo beevaamu naye tekitera bba kizibu bw'okubira mukwano gwe mb'ogendayo era agenda mukubira amugambe nti Justine nankubidde ayagala kujja kulaba aŋŋambye mulagidde ate oli wanamuko yajja mubuuza lwaki akubira kati nze ŋŋamba mukwano gwe yennyini gwe tuba tugamba nti mune tulina wano okoze oda twagala owa boda abikuleetera awo mulagirire akusangewa nga tugamba mukwano gwe nga twefudde nti ono mukwano gw'oli gwe tugenda ebintu gye biraga tukubira bawono tuba tulina kukubira bawono n'omugamba omukwano gwe tukubire bawono tumugambe mukwano gwe mumanyi anti twagala kati bawono tumukubire nga tumulaga tunoonya oli kati oli tumulage tumunoonya lwa mukwano gwe simu omanyi erinnya lya mukwano gwe bamuyita Brian ate omwana we yani Katerega Edi so Brian ye friend omwami ye Edi atukubire Edi nga tumulaga tunoonya Brian kumbe ffe nga tukimanya ekituufu nti Edi gwe tukola ki gende n'ekyo kati balabe ennamba yange ya Brian ey'omwami wo gy'okuwa anti sinna kakasa abaana ate bafuukira ddala omwami kale ya boyfriend tatakwagala oba omulaba bobaganyisa naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze kozi wagambye tannafuuka mwami amala kuteeba kale eya boyfriend wo kozi ono Edi mubuuza Brian ono boyfriend wo ye Edi twagala Brian gwe tugenda kwefuula nti Brian gwe twagala bismillah Hello? Mwami Edi jebaleko? Kale, kakati? Tubadde tuyina order. Waliwo omuntu yakoze order ya Valentine nga bigenda wa Brian. Nga anti mukwano go kati like nga bwe mpitira ku ggwe kyanguwa. Nga nebuuzaako wa waali tusobole okusindika owa boda abiderivalinge. Aliwa? Nakigalala. Nze ndi eno gye tubikolera naye ntuma butumi boda n'abireeta. Oba like singa kyanguwa boda n'abikumpeerako gwe w'omulabidde n'obimutuweera. Abasobola kubireeta wooli mulimu keeke ebimuli. Ate naye wanje? Esawa eno mbadde naye Brian. Oli naye? Nsaba kundagirirako. Ekajjansi mu tawuni?
Yes sebo. Kati akwala ku kino ekintu kitta kiwa mirembe. Kajjansi n'adda ekiwa mirembe. Wano ku Kayembe abeeramu wano Kayembe bushe. Ku Kayembe? Okay, kiwa mirembe ku Kayembe. Ku Kayembe kiwa mirembe. Enchi? Hello? Hello. Mbadde sikuwulira bulungi wanje. Kajjansi ku ttaawo lyaki? Ku ttaawo lya Express? Bw'aba azzenga Kajjansi ku ttaawo lya Express addemu nkukubire. Kati kakyanguwe kiti okwanguwa ngenda mugamba kkubira oba bw'aŋŋamba nze ng'atuuse ku nikaani nga kkubira. Kale se. Mukama tutaase tebeebuuza nti ataani. Junior amagezi g'otuwadde gakoze sofa. Sofa tuli mu kintu. Asoose gamba simanyi aliwa? Namala n'agamba bali bonna. Asoose kutyamu. Kati awo gwe ky'oba omanya. Agambye kiwa mirembe. Kiwa mirembe Catholic Shrine na Kigala kiri luddawo ekyo. Kiraga 17 minutes kiwa mirembe. Kale jaso biwulidde. Tuli mu kintu sofa. Kale. Jasi. Sofa biwulidde bizaamu amaanyi. Nonno ffe almost oba tulagiridde. Tunaatera n'otutuukawo. Kubanga tuli ku Express tuvaako wano. Kati ono abeera yeetoola round nadde eri. Dda wano wansi. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze Wanji? Kati bwakuteeba atugenda ne kubalala nabo tulaba. Njagala nfuuke Hajji. Oyagala ofuuke Hajji naye ng'abantu bo bategedde bali wamu. Awo nnoonye kubagatta. Kiki? Oli serious? Ndi serious. Nejjasa ekintu ekyo wakikola oti? Saala zammwe. Omanyi omuntu ayinza osaaga? Sisaaga. Nze nange nali osaaga. Njogera mazima. Neebuuza abantu bwe wakikola otya? Era Mukama yaba akireese. Kati wajja omulala akwagala okyayongerako? Osobola? Nsobola. Mpozzi mwabo we wanaabaawo akoze obwangu. Najja nanyanjula. Kwabo wekubaako asalawo kwanjula. Musigaddemu amazzi. Mbigere ebyo? Gy'obadde ogamba naawe gy'omanyi? Nikaani. Ngamba gye babeera gy'omanyi. Simanyiiwo bulungi najjayo omulundi gumu kiro naye saakwatawo. Just ddamu omukubire. Era mwenda kuddamu mukubire. Olindako kyuka mmale mukubira kuba tuyinza okyuka ng'ate atulabirira tudde. Hello? Hello? Yes sebo kati kunikaani abuuze ki ekirala? Ali kunikaani wennyini. Kunikaani wennyini wali nani? Anti waliwo kunikaani. Hello? Yes sebo.
alege bulenzi ku kino ekiddeeka senge. Then watuuka waliwo amafuta agali mu maaso era ku mukono ogwajjirako waliwo agayiteo katono waliwo Robert View waliwo ekifaananyi kiriko Robert View kwaba alina owetera. Robert View. Amafuta ki bagayita batya? Amafuta ago tegegenderezaamu atulinnya naye nga waga omukono gwa ayise ku nikaani enkozi ekigenda ekasenge. Ekigenda ekasenge era kyekyo ekigenda oba buddo. Ekala amafuta kwa nikaani nayongeddeko ddala mu maaso ayitako amafuta n'agaitawo katono waliwo. Ekipande kiriko Robert View. Robert View. Kadizani wakirira awo najja nakirira najja. Kale bambi. naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze Gegana amafuta kirabika. Kati tunoonya Robert View. Agambye Robert. Kati olwo awo okkiririra si wagambye. Bulira nno jjaasa atulagirira ate nga ife abamutegeeredde omusajja w'ejjala. Lindako Mavini obadde odda? Wano wandisose n'omukubira. Mukubire. Agambye tukkirire. Tukkirire then ofune boda tuleko lumu n'ekirabo ekimu. Ekirabo kiikino ekimu. Ekimuli tulina leke. Kozeseewo emmotoka etiisa kuba olwedde omuntu wadde omugambye boda. Hello? Yes, Robert View akirabye. Robert View oba Villas. Akyalina okukirirako kyokka najja eno mu maaso n'atuuka eno mu Kalombe n'ayitamu n'atuuka mu ttaawo. N'ayita mu Kalombe n'atuuka mu ttaawo. Kyo kyokka kyalina okuvuga takyamu. Kalombe n'ettaawo kale. Mulabye mutya? Tukkirire? Wanji Junior. Netumulinnya. Then ne mujja speed. Kati Mavini genda oyiteyo wa bodo. Ayogedde ki Kalombe n'ettaawo. Owa boda twefuule nti atukulembera. Kati gwe genda n'owa boda naffe bwe tuvaako eno. Mugambe nakigalala. Ngere nakigalala. Mbunga ku ttaawo. Nakigalala oba? Omanyiyo we? Meka. Kati mukuwa ku nga ku majani. Naye togamba nti kuliko ab'emmotoka. Bw'amanyi oyina by'omuleetera amanyi gwe twakutumyemu derivalingira bimuli bya Valentine tamanyiiko nti tuzze na mmotoka. naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze Kati jasa okukola kino ekintu byonna. Oyagala bonna bakuteeba obasigaze basatu oba oyagala sigazaako? Anti njagala sigazaako anteeba. Oyagala sigazaako omugoola nti yakwagala. Njagala. Kyekigendererwa. Olina omuntu akola ekintu kino ogamba oba nakigendererwa. Kitegedde oli mutuufu. Kuba waliwo okuba ne babeerawo nga bakumalira budde bonna. Nga bakumalira budde? Nga naawe bamalira budde. Anti Bwe tobamalira budde? Jjukira bo be bankwana nze mba sibamalira budde. Bo be bajja ne banjagala. Awetere ayiseewo wa wano. Yiye eyo kalina. Wabeera? Kati nze nkutame. Kasooka tukwete emmotoka tebagisuula. Gwe ow'emmotoka kasooka enze nveemu.
Kano takatwala. Ffe tumuveeko oli emabega. Kati keeki banange tutuuse abalungi tusooke tugende Joniya. Mane mugenda kufuna wano nga bano bapaakinze emmotoka muginyiga. Ekikulu ffe kusookayo. Anti neebuuza batuwe keeki naye twanguwe entono ey'ebokisi entono. Mwanguwe tutadde mu kkubo wakati. Essimu yange jasingamu kubyaku eya Airtel. Mugambe badde bapaakinge wano eno we banditadde. Gye baleko ssebo. Maama bwe talaba kamera bagambye ayinza oba yayimiridde wali. Owaboda yamugambye watuuka Kalina yagenda kubeerawo. Ku Kalina kati tukole tutya okuyingirayo? Anti kati ali kulaba nga toyogera naffe. Kamera tukoze tutya? Ku Kalina waggulu nange nnengedde omuntu. Jangu eno ng'otema kava ng'okwatira eyo wansi. Kati oba ogende n'ekimuli asooke bakugulirewo. Tegeera ffe tubeere ne keeki eno waggulirawo n'omukono. Mujje misinde naye mujje nga mukutama mu bitooka omwo. Marvin lwaki situdde naawe ku gundi? Tetugyako. Ate ina buzibu tekuli linnya lye era birabo bya Valentine. Semberayo wamma. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze Labanga yoyo. Kokona. Linda mtuji. Jeba leko se. Yefa wedda bakubira. Oba yegwe. Wano bamala. Twanguwa kubanga tukyalina gye tutwala ebirala. Gwe twetedde ebirabo yaliwa. Ani gwe tuletedde? Aliwa Brian. Aliwa. Tulese surprise. Yono Brian ye? Munai tumuletedde Valentine ye. Lago twetedde no Valentine atidde otidde. Tobitegeera. Hello? Kati ono ye Brian oli yani? Eddie oli. Valentine ya Eddie. Valentine ya Eddie. Anti temweta babiri. Ebirabo. Ya Brian bituuka ku Eddie. Akumbe ate bwe bituuka ku Brian biba bituuse ku Eddie.
bikyuseemu bikyuseemu we bituuka ku Eddie biba bituuse ku Brian. Si bwe kityo mmwe bwe muti babiri temweta abamanye laba oli avudde ku mukuba. Halo halo kyeka bibye. Halo 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 ne bana egwenkubira tayogera kuba njagala akonfaminge. Bagambye omu ku bo tebeeta bwe bati bw'ofunako omu oba ofunye oli. Halo enkozi waŋŋambye ebirabo bya Brian bya Eddie. Eddie ani eddala? Katerega Eddie. Okonfaminze munange happy Valentine's Day. Omuntu akulowoozezaako omwagalwa wo. Omwagalwa wo gw'oli mulaavu naye omubwati. Ye leta keeke tulabe naga keeke eno agambye happy Valentine's Day my love. Wete bwerabise. Ani g'osuubira? Omwagalwa wo oyo omulungi nga kwegamba omutima gukubira oyo nga naye gumukubira ggwe. Si kigezeyo kyamaanyi. Si kyamaanyi nnyo. Nga simusuubira ayinza kundowooza kwa Valentine. Nga simusuubira. Era mune surprise bagireeta tosuubira. Anti ne gwe nsuubira ayinza obbekwa nga simusuubira. G'osuubira ayinza okuba nga sigo. Naye ng'ate sirina bangi nnyo naye. Yagambye nandi osobola okunzibirako. Nkubbireko. Anti kati kankubbireko. Omukyala oyo bwe yatudde awo n'agamba bannange tugenda nitwerabira abaami baffe. Abaami bakola nnyo banoonya ssente batoba naye omwami wange nange kamucelebrating. Mugambe nti ali special gyendi nti mwagala nnyo olwo nonkubbirako. Kati gwe naawe osobola omumanya omukyala asobola okulowooleza nti okoowa nnyo onoonya ssente n'otawukana n'odda eno n'odda eri nti naawe munange ogwana okugambibwa nti nno oyagalwa. Jasi. Jasi ani eddala? Jasi. Nkuwe nnamba gwe nsuubira. Obadde ogamba mpe ku nnamba mukubire. Mukubire. Lwaki? Waba si yeye obizaayo. Waba si yeye. Bwaba si Jasi nga biddayo. Wasina mulala. Oba nze nkuwe bukubi ku nnamba gye nnina. Kuba badde oyagala ompe ennamba ya Jasi. Andi yange nkubuuza. Kitegeeza nti gy'oyagala okubako yeeyo. Simanyi. Nze abantu bankubiranga sibamanyi. Gwe naye gombuulira noganze mukyala wange gwe nnina era gwe njagala yo gundi. Jasi. Gwe mukyala wo gw'olina era gw'oyagala? Jasi. 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 Songerayo chance yakubiri. Toyo. Tetutera gaba chance emu. Ntera emu. Naye munayi nange nembuuza nkongereyo eyo okubiri. Sikyusa. Tokyusa. Yes. Kati nkube essimu aliko yamanyi. Yamanyi oba si yeye ng'abizaayo abitwalira omutuufu. Nkube ennamba y'essimu gye nnina. Mama. Jasaani ddala. Why? Lwaki waga njogera eddala? Hello. Hello. Wangi?
Era eddoboozi lyani? Yes. Bakuyita ani? Baŋŋambye nti omuntu ye Jasi. Era bw'abanga si yeye. Yenze. Baŋŋambye waba si Jasi. Nga tubizzaayo. Yenze mwennyini. Anna, sina byakwogera. Toyina bigambo by'omugamba. Anti essanyu limpitiridde bannaawe. Kulwaki? Kugambye anti. Era osobola omuŋŋambirayo obugambo kubanga nze essanyu lingi sisobola na kwogera. Munnange bumwegambire. Nyamba obumuŋŋambire. Nze munnange bwe mbugamba bagamba njogera nnyo njubisa. Nedda kutumye era nga bwe nkutumye otwala ebyo ebirabo n'obugambo kitegeeza nabuganda. Naye nga munnange ye akwagala nnyo. Layira. Nange bwe ntyo. Alina okundayiza kati ninza olayira ebitali bituufu. Yes. Wangi? Lwaki okola ekintu nga kino nga toŋŋambye? Munnyo ebadde njagala kakasa. Kati okakasizza. Kakasizza. Kati mbuuza ekiva mu kakasa. Kati oliwa. Ndi waka. I want to see you today. Hey! He wants to see you today. I'm not. Sirina bigambo bingi naye. Webale kunjagala. Kale bantu. Webale kusiima. Jasonyiza mwagaliza kayimba ki ku Valentine eno. Yavuka misona. Jasoida kayimba ke bakuwagaliza. Olenga ubidde. Kayimba ki? Yavuka misona nange kensinga okwagala. Kamuyimbiremu ko baby wo. Bana simanyi kuyimba. Kale koogere kanyumye. Simanyi kuyimba. Kagambo ki akasinga okunyumira mu Love Commissioner? Anize. Anti nage essanyu nina lingi. Essanyu ina lingi. Okay. Kati omwami wo ebigambo byanteddeko. Nga tetunnajja mukolera ku surprise eno luli bifo ku 10 abadde ali ku mmeka. Abadde mu 85. Kati omutaddewa. Kati erinnya. Mpaka ku mmeka. Eri mu 2. Ng'owadde 10 out of 100. Just wamma kino kyakoze okyogerako ki? Abasajja abamu bamanyi nti ebintu bino ebya surprise byakwemoola. Ebigambo sirina bingi nnyo naye. Nina kwongera omwagala ennyo. Ayenze ku 10. Ngamuwako 95 5 zirekere mama. Nozesigaliza. Ngina zirekera mama. Yes. Sina mumalira 10 kyonna. Okay. Kiki omusuubiza? Akimanyi. Takimanyi. Jasimba okimanyi? Nkimanyi. Kyatera okusuubiza mubuuze lwaki akoledde surprise mazima nakulowoozaako. Kibuuza lwaki okimubuuliza ansa yali abaatuwa. Jasi lwaki watudde awo n'oga omwami wasaana surprise eno? Anti naye alina byankolera bingi kati naye mbadde nninza kimukolera. Naye ng'omanyi gwe tuzza surprise nga yazze waggulu naye obadde wamugambye Brian amugambyeeko ekiriwo. Nedda. Kati lwaki yabadde waggulu?
abadde mupiira kusamba mupiira mugalinda n'omuntu tegekera awo naye mukama weebale kutuwanga ebirimbo omutegese wali nomaana otekawo n'obutebe kati obutebe obadde obuteera waani anti obayeteerirabo wobitule webituuka gyendi gwobiwooli nawe n'otegekawo ogenda omutuuza obimuwe naye mukama mbuuze nentunulamu neŋŋakuba ombi ani Brian ani nesooka nentunuulira ali waggulu nentunuulira ali wansi wabula kakutteyo tweyanzizza naye sigadde ngenda bigamba ye amugambye n'omugamba nti oyagala mmulabako akimanyi olwaleero kale olina bootumirako ansooka ntumireyo jasi ye maama wange baganda bange n'abaana bange ongenda osembyayo Brian tusoose ntuga batukubira Brian nga tumugamba nti twagala ggwe neŋŋamba nze abasajja nabayiga tebatera tawaayo musajja munne era amugamba waliwo nno abajja bwe biti ne bwe biti netukubaganya ebirowoozo naye nga tweyanziza bambi jasi waali musanyufu nno akitegedde nti omwagala abadde mbu takimanyi tegera okuba naleero nga 14 Februari 2025 akijja ku mutima era akole byonna byakola ng'akimanyi nti Eddie amwagala nnyo nawaali bagenze wa mulinzi newali bagenze wa gwe wooli omulinzi jasi okitegedde obiwulidde katumukwasa ekimuli kye oba oyagala kimwekwasiza kirete nja kimutwalira kuba ndiwaka nja kimutwalira kuba agenda kundaba akawungeezi nkimweweere okiwulidde mulekere keeke yo tugimulekere anaakuterekerako ayina gisala nga nzize kale basi banaye omumotoka asembere nazze nemmotoka togirengedde tolengedde emmotoka ya black alfad nesooka nenjikweka wali netufuna te n'Owa'basajja ku stage atukulembere ebintu bino bibaamu ati mungi jjukira nze ayogera ate nkugamba nasindisa Owa'basajja ate nga mwatugambye Brian ongambye Owa'basajja nebikyukamu nenkugamba Owa'basajja alina byaleeta boda mujje ku stage yaawo naye obwedda nga nze abyereetera kati emmotoka ate nensooka njikweka kati ate nensooka enkulage wali nti tutuse nawaki na Owa'basajja kugamba bibaamu ati mungi tulumya ate kulumya ki nnumiza tukulumiza tumanyi tukusanyusizza ate ayingidde nze mbadde njaja syave gye yeekwesaasa embere busembezaawo tayingira ateeke wabweru wamma tugende kasita mugenda kwogera naye agambye mugenda kwogera ate mugenda kweraba kale oba naye nomunagisala zembi muwe byonna kuba ngenda mulaba simanyi oba tusigazo gisale wekka onaamuterekera kati olwo so ngikulekera ogitereke bokisi yayo yiri gireka genyini alina okujja agisange kale kabagize bulungi mu bokisi ebeere nga tegenda kubineeno kyafu. Happy Valentine's Day my love. Omwagalwa wange omulungi gino ne Marvin cake ogiteeke mu bokisi agitereke paka omwagalwa we wajja
ebigambo ebirala ajja byongerezaako nze ndabika sibimwogeredde bulungi nange muna engeri gye sinafuna valentine kati ebigambo ebyo ebimu nyina bitono nyina bitono gwayigo olina okuba nabyo kuba ofunye kale kino agenda kikwekwasiza akugambireko ebigambo bye kale webale kwetegekera mukolo nga tomanyi anti ngamba otegekera munno nga tomanyi nti gwe mukolo kale katuddemu agenda kukubira kale sebo Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa mubirabye husband number 1 tumumaze jukira tuga n'ekisinza okunsasajja ndoza mwawuliddeko ng'agamba omulabye otya tumulonde ku lisiti oba taliiko naye nga sigenda barisaayo nkimanyi mwesunga kulaba binaaba bitewa husband number 2 naye ng'ate nyongera bajjukiza bateekamu ssente ba Hypex Studios basangewa inajja nankumbi niya Cobbins Hotel ku Busaabala Road genda otufune obufaananyi obwakabi ne videos ennungi nnyo ddala. Yes, ate tulina conference e Canada mu June 27th up to 28th 2025 omwaka guno gwennyini aba New Afro Canadian Foundation bategekedde conference era ng'ennamba ejolaba ku screen omukyala ayitibwa Kabiite mukooneko Kathe Kabiite abeerenga kwasaganya tugenda kubeera mu Toronto e Canada 237 Sackville ye venue yaffe mwe tugenda okubeera mu conference yaffe. It's an international conference on medical sector tugende tuyige nga bwe tunyumirwa. Ate nga Kampala Polytechnic Mengo be bateekamu ssente bali awo Mengo ne Kawanda waliyo branch mukwano beekwate courses nnyingi nnyo ddala tozimalaayo gwe wenna ng'oli P7 drop out tokyeraliikira oyinza ogamba nange owa P7 ne bantwala ye bakutwalira ddala mukwano n'owa S4 ne S6 tugende tubeeko naffe kyoyimirira mu nsi n'ogamba nti I have a certificate in this babayise Kampala Polytechnic Mengo. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-26-7-3 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Park and Go Tours and Travel basanga awe Kajjansi kwa Mida Loft level 3 genda ogwo wenna ayagala okubanga olambula ebitundu ebyenjawulo ng'ogenda buli wamu otalaga amawanga gwe bakugambe nti ennyonyi wazifuula obugaali. Park and Go Tours and Travel. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku byentambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'Ensasage engeri zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mukola ku mpapula ng'eza visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida e Kajjansi. Park and Go Tours and Travel e Kajjansi. The world starts now. Okay, tweyongeddeyo husband number 2 mutusabire. Bannange nze simanyi obunkenke bwendiko mbusinza n'ennyini basajja. Mpulira nga n'omutwe gunnuma binsobedde mulabye asoosa atuteebye kati owookubiri kinaaba kitya mutugoberere. Aha. Nze freezing. Kati just tuzaako ki?
oyo omu just serious watoteka oba tumuleke anti waneno waliwo ekkubo naye sirimanyi oyo mwennyini yanditulagiridde we tuba tudda mu kinaawa tukwatewa eno waliyo shortcut ne tugwa ekasenge tuba tuli mu kinaawa waba oba gagenze nange simanyi naye nga yagendako ebweru ye nadda kati we yadda we yafuna accidenti n'afuna accidenti kati oli naye bwanteebanga onnonderako omu kati just tusigazzayo abalala babiri tuwasigaddeyo omu ojjukira oli wendejje just wagambye abasajja bali basatu anti nenkugamba tugireko babiri kumakya nagambye lwaki oli tumulese anti eyo mu kinaawa kuliko babiri tusobola omukola ki yes already ekinaawa irayo babiri kati ate wendejje aba wakuna bakyusa location omu ali waggulu omulala wansi yes tegedde ogambye tulinayo omusajja owendejje owendejje tumuleke kati ekitegeeza toto olina abasajja bana naye tukolereko neera we nagamba kati tukolereko abasajja basatu owendejje kirabika amakulu matono nedda tukolere bano ab'ekinaawa babiri mu kinaawa tulinayo babiri kati tulonde ku abo abasatu naye n'essimu yange yazikidde tugende ennamba eri omu wagambye olinako gw'omanya ennamba mu mutwe eyo ono gwe tubaako kati ye ali ati olaba ayimiridde wadde ate ebyo batumugobe tugende kale mwagala mayinja kasenge teekamu kasenge anti kinaawa aba mu maaso kasenge tutuuka ekasenge awo mba mmanyi ekasenge si wala n'ekina nzeewa anti gundi eyinza oba etugamba yite eno kasenge nakawuka road tulaba etulaga 14 minutes tulina kwambuka obe tuvuddewa head northwest towards what northwest bwe kagambye soko kwate eno tulabe oba kakkiriza yasonzise ono omusajja ayimiridde gye tuva sofa anti gwe naakalabako yekka anti olina okuŋŋamba kati tufokasinga nubona agenda wakulinze ekiki ye akubuusabuusa kati jasi kyembuuza ono wendejje ye tumugobye Luganda tetumugobye waali era edda njogeddeko naye naŋŋamba ali mu kukola ekitegeeza olunaku teyalutegedde tali ku mulamwa yeeyo gyeggamba hope anti era yo mu nsiko waliyo ekkubo erigenda awete wano oba wano tomubuuza tugende wangi tuzibuwalirolondako ku basajja bano nga bonna boogedde ebyabyo anti labayo anti kati wadde baboogedde nkugambye era otunula n'olaba ono otambula naye kyekyo sintino asobola otwalika mu bazadde ne batamunyooma yes ebyo tebalonda muntu kusinziira ku ebyo
anti asobola okuba yakugamba atwalika mu bazadde naye omutima gwe entegeera ye endowooza ye nabyo bikulu ono bwenjogeddeko naye tabadde mu byo manyizi bannaye wansiima mangu kati katulinde tiye kati ye ku baana abasatu tulondako omu ow'endejje ye n'asigalawo oyo ajja sigalawo asigalawo ebbali bano beerinaanye yes wangi bano beerinaanye tebeerinaanye tebeerinaanye naye bonna bali omwedda mpulira n'olubuto olunnuma nga ki ekikwerali nga ntidde ng'otidde ki bwe batanteeba obutakwoogera linnya nze mbadde manyi bw'oba ne option nga olina lisiti yo nnene tebiruma oyo omu bw'avaako biruma kubanga obadde omwagala anti era bonna oba obaagala omusajja bimusobedde bwemanyi okugamba ne twefuula abagenda ewa Brian nakkirira kalina aye ne tumugamba ate ku mwembi ani Edi yennyini Edi nga yawaayo oli ye Brian nze Edi kofa ate kati bijjawo nga yategezedde obutebe ategekera oli kyaliwe nice surprise it has not ended in tears naye omusajja akwagala era agambye ayagala kukulabako era weetooloole bye weetooloola si leero ku bonna tolinako gogenda laba kati leero oluwaddaani olwa valentine lwa maama tewali nina dduwa maama lwa maama leero abo bo mbalaba buli owenjagalire ennanga gyasobe kiwetawanya byobaddalu bakiyita batya bwe bayita obwenzi kati ono gwe tugendako bamuyita batya mukisa mbadde manye essuubiro liri mu mukisa ayi mukisa just lwakuba yasinga obbeerawo naye bambi talina mubagobwa yalina osooka ogobwa ate nga yasinga okubeererawo ate waabaawo teguggwa naye ng'ate yasinga okwagala ku bonna waliwo ku bonna gw'olaba asinga okwagala bonna sijja kugamba nti nnooba ono kubeera gw'oba naye olina omulaga nti yaliwo yasinga omuyina we yekka ngamba bo okukwagala aliwo asinga okukwagala mukisa mukisa yasinga okwagala ekitegeeza naye oli shuwa nti agenda kuteeba tutuukeyo tulabe seekakasa ye toli shuwa ate eri kubalala wabadde shuwa kuwono gyetuba wabadde shuwa nnyo nakugambye wangambye siddamu kubuusabuusa omulabye ng'abyogera abijja ku ntobo ya mutima wamma mwemulabye mutyaba tubuze bano kuba bo balenzi mwamma mulabye biva ku ntobo ya mutima gwe ndabye biva ku mutima teyekyanze nako nti temunkwata okitegeera biva ku mutima gwe doni jasi nkozeeko amawulire kubanga jasi ekimuli kino ekirimu amazzi kimuwa tokimuwa mugambe nti akwalina okweyogerera ate kati ye bwanteeba nze ngenda mulaga nti mugoba sityo ogenda mugamba otya anti awo nze ngenda bba ku ssimu anti kaakati kyengenda okukola omuntu olwedde akuteebye nti ayagala anti kati kyengenda okugamba ekirabo kyange tokimuwa kikomyewo amale naye kumpa kike naye amale kuwa kirabo kye kisobole okukola ew'omulala
naye ng'oli shuwa we tulaga mukisa waali waali anti tugere ogenda mukubira omubuuzi oliwo nze oba nze abamukubira ate gwe bw'omukubira eba ekyali surprise oba obyonoona era of course wetutuukawo wali ne tumugamba teeba ali eri waggulu ng'ewaka katugendeyo ali ku mulimu oba wabeera leero teyakoze dda namulayisaaba ali awo alina piki gy'aliko ate mukisa ekimugobya luli eri nze wetwali tweyagalira yali tavuga booda kati okuva yatandika okuvuga booda nsaagala ba booda wamwagalira yali akolaki wamwagalira yali akolaki nange kati ekigobya mukisa emisa ekyejo omuntu egimugobya olwokuba avuga booda kyokamba bwe yayiga booda bwe yatandika booda yayiga emizembe nedda anti aba booda baboogerera nnyo bakolaki baboogerera nnyo ate gwe bikwatirako wa bwe baba bamwogerera nnyo nga gwe talina kyakkoze si bonna nti be bamu mukisa wa booda anyuma sanga ku stage ndi kale mukisa agenda kukuteeba omukisa era asobola okiwulira muli naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze anyusa anaavaayo wano we tuli tinga tewali ba booda ani agenda okwogera nze abayogera The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Bamuta mukisa kuno. Hello? 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 Hello. Mukisa oliwo ntwaleko? Wanji? Oliwo ntwaleko? Mama, oli luddawo gwe kati. Bannaye no nga ku stage. Nga ku stage kati ssaawa zino nze ndi eno Lubaga. Kiki? Oya. Wanyusedda? Ndi mukola. Togenda vaayo. Kati simanyi obadde oddako wani. Mbadde nyina ebintu njagala nkuwa obintwalire kale. Ate saabiwa buli omu. Kati nzije bigenda luddawa. Ebintu bigenda awo munnateete. Munnateete. Na mtu ayiza wao nateete oba obulenga. Babulenga. Kati mvuge nga nzireeyo. Kale kanjije mudakika nga 10. Kale. Naye mukama nsaba onsonyiwe. Kati Hajji mu dakiika 10 ajja. Tukoze tutya? Anti kati ye mwennyini tugende wali ku luguudo nedda tuyimirire wano nyina ebintu nyina kwata bine byennyini ebirabu byate nga mmulaga nti byatwala oyo namba 2 Jasi kati namba 3 aliwa ekyajinga essimu namba ye anti ali saidi ki ali eri wansi anti kati era naye wakubira simu tumanye wa waali anti kati ye tumuyitiremu ki anti kati ye jjukira ye akolera mu ttawuni ye naye buno zino essaawa abannyuse naye ate obba eri kali akabaala akali eri wansi kali ke twagamba kange ayina eri ebbaala gy'atuula kali ke twagamba katuulako kati olwo kati we tukuba essimu nga teriiko gye tudda simanyi era ndowooza gye tudda
Olema. Bamuyitani. Bamuyita Steven. Kati. Nange Edino yali mukulu. Yagala kulaba. Beera nna kamunguluza ali awo. Hello. Wanje? Onize tusaleko ekikanzije. Mbu tusaleko eki. Mbwanize tusaleko eki. Ajja kutya. Yasoma nti jalwanya abasajja. Ntya. Beekube. Ate baba bakubyenze. Baba tebakubye ggwe. Bajja kwekuba bambi. Anti kati gwe olaba nze nina omusango. Wanje? Olaba nina omusango. Toyina musango? Gwe ogambye toyina musango? Sirina musango. Bino bye bituufu byennyini bye tulimu. Nti omuntu kaase. Baatugamba omwenkanonkano gwajja. Kino bakiyita mwenkanonkano? Lwaki? Anti omwenkanonkano gwajja. Mwenkanonkano kitegeeza kubeera n'abantu bana. Nina okwenkana. Kati nsonga ki yandireetedde omuntu okubeera n'abo abantu abangi? Anti ekireetera omuntu omwe amenya. Atya? Anti oyinza okuba olina kye weetaaga nga tasobola kikuwa. Kyova olaba osalawo palapalanya ebbali. Kati okwo kupala naye ate mneegwe toli kupalapalanya bbali. Kubanga bonna obaagala. Toyinaako nti oba ono si yeye. Anti kati eno essaawa ndi mu kumanya mutuufu y'ani. Kati kino kyoliko kyakufuna mutuufu. Naye ate obuzibu nsobola okunoonyako omutuufu bonna ne badduka. Bonna ne badduka? Anti buli omu ng'ategedde munne. Anti sobola kumpaako. Anti yate kubula kakuso agamba nti ng'oli eyagambye nti ye ne boonaagendawo. Wanje? Hello. Naatera otuuka. Iye. Hope Shifa nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.